Chosen Becky abadde ne Amiri okumala ebbanga omusajja yamuproposingidde muntu we wakulusegere oba abadde muntu we wakulusegere family cameraman yes soko otubuulire ensonga eno ogiraba otya was it hard for Chosen Becky okubanga asalawo oba omukazi yenna atuuka ekiseera neyeetamwa naye ate kibi nnyo omukazi obutayigira mu nsobi ze z'akola. Omukazi atayigira mu nsobi ze ye mukazi addingana mistakes ezimu. Ebisinza okuba relationship ya Chosen Becky enkadde kugiteeka mu mawulire era kye kimu kikigira okwapingamu eno empya. Teri kintu kisinga kunyuma kwagala muntu nga teri muntu amumanyi ninga gwe omumanyi kubanga love y'abantu babiri ngali behind camera ab'okusatu be bana boozadde naye buli wokera ku makya n'okwata relationship n'etambula ne brand yo gye bayita DJ Jacob Mutuuze gye bayita Bebe Cool gye bayita Chosen Becky manya mugera kubeera mu criticism ow'enjawulo akisobola okutta omutima go. Chosen Becky nze mwagaliza kisinga because kibi nnyo okubeera n'omuntu nga tokyamwagala naye ate kibi nnyo okeera ku makya okwagala mukwano gw'omuntu gwazalamu omwana. Teri kisinga kubeera kibi kwata by'omu kisenge kyo bya mukazi wo n'obigamba omuntu gwe mukwano gwo. Era ebiseera ebisinga njogera kwetegereza abantu abaagala abakazi ba mikwano gyabwe nga beenyumizanga nagamunda kikazi ekyo kiraba ekyo banna kikazi kirungi kikazi kibi n'ogenda okwekengera nga tamwagala lwa laavu naye ng'agala kuvumbula ddala kigundi kyeyangamba kituufu. Ate teri kintu kisinga kubeera kibi musajja butakkiriza nti omukazi wange yanvudde dda mu ngalo nti omukazi ono mwagala naye takyanjagala ekyo abasajja kitukola ki tukiyina. Ate buli relationship gy'omanyire ku nsi kuno mulimu omusajja agirimu agiwa amagezi. Mulimu abasajja bangi nnyo abali mu inbox z'abakazi betwagala ababalaga nti ffe betwagala kati ffe abaliwo tetulina makulu bo be balina amakulu era tuwewuunya nnyo omukazi okukyawatudde n'owetayo emyezi egyo ne bamwanjula. Jacob, was it a clear move for Chosen Becky? Mu love eri funny terinaako budde as long as owulira nti oli happy kisingira ddala okubeera ekikulu. Tekina about bantu ab'emabbali. Those are third parties, they don't mean anything in a relationship. What means in relationship kufuna kiki kyoyagala mu mutima okyagala okiwuliramu kikusanyusa then ebisigadde birekere Katonda. Love teri muntu agimanyi teri muntu asobola kupredictinga love but mu love mulimu ensobi zo olina okukeera mu kyokwetangira butadda muzikola. Bw'ogenda okwetangira ensobi ezo ojja kwekanga ng'olipitinga okola repetition y'abasajja nga bafaanagana nga bazzeewo because olina ssente bazzeewo because olina erinnya bazzeewo because of nti ne bakuzaalamu gw'olabirira lw'okuba basinga ssente. You understand? Teri kintu kisinga kubeera kibi kwagala mukazi mugagga alina ssente bakusinga ssente era okeera mu makya n'ogwa mu nkwano ng'omusajja mwavu ng'omukazi alina kasini mukazi gwe nkubulira nnyo yamba bbaawo mube nga mumaakinga ojjako ekitiibwa kye gwe n'ofuuka omusajja. There's a reason lwaki Katonda yamutunda nga musajja. Bw'oba olina ssente zimuteekemu mukolere bizinesi nga bizinesi asobola okufisa miliyoni 3 asobola okutwala omwana ku ssomero nga zivudde mu magezi ge. Niwe okera mu makino gandi nze ndi musajja nze ndi mukazi nze yesomeresa abaana bange nze akola biki n'abaana bogenda okuzaala bagera kwera bakazi bagera kwera basajja. Keza ne Amiri yabadde omusajja Amiri mukazi simanyi n'okusinziira byempulira nti Amiri yali tayamba Amiri yali tasokola biki okitegera byempulira abantu boogera oba byempulira nti Chosen Becky yabyogera simanyi bwe yabyogera. Meya kyogamba gwe bw'otunulamu bw'ogerageranyamu Chosen Becky nga bw'abadde oye musajja yandibadde omutuufu gwe yandigenze naye mu maaso n'avaayo n'amuproposingira. Omuntu omutuufu yakusanyusa mu mutima kasita obanga omuntu akusanyusa mu mutima oba alina enkobogo n'ataddira muntu ababadde ku lusegere ennyo. Love fades away. Omukwano guggwawo musobola okutandika mukubira ekirayiro nga mukubira ekirayiro ne mutuuka ekiseera nga love ekoze ki eweddewo. Ekyo kya butonde love bwetyo weeri.